Oli ku BOCAT TV. Leero enkya ne luli BOCAT TV. Okay, buterevu nkwanizanya ate ku BOCAT TV olunaku olwaleero atubabuzaako yonna mu biyumba gye muli mwebale kubeera mpozi nga ate mutuwaakinga mutugoberera n'okubeera nga mukomentinga. Tubagambye olunaku olwaleero lwa mukaaga akakiiko giyite task force egenda okubeera mpozi nga ate egabira abantu emmere etandise mu bitundu bye bwayise. Wetandise dho nti emmere tennabeera nnyingi nga bw'omanyi nti balina okukekereza abantu bangi. Wabaddewo obuzibu nti ebitundu ebimu wabaddewo okusika omuguwa bagamba tutandikire mu Wakiso Kampala n'abo mu byalo ebirala nga nabo baagala. Naye era President Nasaro n'agamba tutandikire waneno lwa nsonga bo mu byalo bakyalinawo ku mmere gye balima tetwaggaddewo nnimiro wabula twaggadde maduuka. Kitegeeza abantu b'omu Kampala Wakiso be bakyali obubi okusobola okubeera mpozi nga bafuna kibaza eri omumwa. Omukulu Bobi Wine abadde yakuŋŋaanya emmere nga ino okugabira abantu b'omu kitundu kye. Wabula President n'avaayo n'ayisa etteeka n'agamba teriyo munnabyabufuzi akkirizibwa kugaba mmere. Teriyo munnabyabufuzi akkirizibwa kugaba mmere. Era bwe kasita onookwatibwa bw'oti ojja kubeera nga ovunaanibwa musango gwa kubeera mpozi obadde ogezaako okutemula oba gwa butemu. Bw'atyo eyali agaba emmere yali asoose okugaba emmere eno yali Muhammad Nsereko n'ayimiriza nga President yalambula bulungi ensonga ye nti bwe baba bagaba emmere eno mu bibinja abantu bangi bajja beesemberera nga balwanira emmere. Beesemberera nga balwanira emmere ne babeera nga basobola okwesiiga akawuka singa mubeeramu omuntu akalina. Ekyo Bobi Wine n'akitegeera kye yakola, emmere n'agiteeka awakaawe. Abadde nga akola era nga bwomanyi omubanda bwabeera, abadde nga akola ng'afuna aba boda ne bagenda nga bagabira abantu emmere eyo kinna kimu kinoomu ku byalo eyo mu constituency. Katusubire nti emmere eyo ibadde etuuka bulungi nnyo lwa nsonga n'ababoda nabo tetusobola beesiga nnyo nti balinza okuba nga bakuwa emmere ne batuuka ne bagikuba empiso bakuwadde akasawo k'obuwunga katuuka nga bakubyeko afutampeko. Kakati still President n'akomawo n'agamba nti bw'obanga owulira nti olina obuyambi bwe wandyagadde okugaba kobeere munnabyabufuzi kati n'addirizaamu n'agamba kolagana ne task force giwe obuyambi bwo ebutuuse mu bantu bw'oyagala okuyamba. Bw'atyo Bobi Wine n'awandiikira aba task force emmere ku lunaku olwokubiri lugenda kubeera lunaku lwakubiri bajje baginone ku office za People Power e Kamwokya. Abaffe emmere banaaginona banaaleka abantu baffe enjala mu mayumba gye bali olw'okuba ya Bobi Wine oba maaso ku lutimbe tuwuliziganye tulabe ki ekinaddirira. Naye nga ye Bobi Wine emmere yagiwaddeyo eyabadde esigaddewo baginone n'obuyambi obulala babutwale bagabire abantu baleme kufa njala. Oli ku BOCAT TV tovaawo oyongera okubeera mpozi nga te olaba programs endala nnyingi nnyo. Nze Sula Ssenyonga HAJJI TITIIBYA. Oli ku BOCAT TV. Leero enkya ne luli BOCAT TV.